Oluvannyuma lw'akabanga ng'ekibiina ki NUP kyekkaanya n'okukyusa ssemateeka waakyo, omulimu guno guggiddwako engalo era waliwo enkyukakyuka ezikoleddwa nnyingi omuli okukyusa ennonda y'abanakwatira ekibiina bendera, okuteekawo ebisanja ku buli kifo ky'obukulembeze mu kibiina, ssaako okukendeeza amaanyi ga woofiisi ya pulezidenti w'ekibiina kino. Okusinziira ku ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Rubongoya, bino byonna bikoleddwa okutereeza entambuza y'ekibiina n'okutebuka enkola eziyinza okuva mu bibiina ebirala okulemesa ekibiina kino okukola emirimu gyakyo. Tulowoozeza nti tulina okukolamu ennongoosereza ezigenda okuleeta democracy ya first of all mu kibiina. So newankubadde tugezaako okubeera democratic, naye ate ojja kusanga ng'obuwalire obumu tutaddemu amagezi ag'obukugu. Ebikolwa bitaano ebiri mu ssemateeka ono bye bino: buli mukulembeze wakufuganga ebisanja bibiri byokka nga gy'emyaka 10 ku buli mutendera, era tekikirizibwa okukyusa kifo ky'obadde weesimbyemu singa ebisanja byo biggwako. Ogaba kaadi z'ekibiina eri abo abanakikwatira bendera mu kulonda okujja kwagoberera kulonda kwa kamyufu ak'ekibiina nga bagoberera amatabi g'ekibiina okuva ku byalo. Ekifo kya ssentebe w'ekibiina kyawuddwa ku ofiisi ya pulezidenti w'ekibiina era ssentebe w'ekibiina okulondebwa nga butereevu olukiiko lwattabamiruka. Ekibiina kyaddemu okulonda omuntu yenna n'akikwatira bendera okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga era kyakuvuganyizibwako singa bakyetaaga basukka mu muntu omu. Enkizo ya pulezidenti w'ekibiina ne ssentebe w'ekibiina ebaddewo ey'okulonda abantu 25 okwetaba mutamiruka eggiddwawo era abakiise bonna bateeka okulondebwa butereevu okuva mu bitundu eby'enjawulo. Obuwayiro obukwatagana ne term limits oba ekomo ku mirundi emeka omuntu gy'asobola okwesimbawo ku bendera ya NUP, naye era ne tuteekamu n'ekomo ku mirundi emeka omuntu gy'asobola okubeera mu kifo kyekimu mu kibiina. Tugamba for example oba oyagala kubeera pulezidenti w'ekibiina osobola okubeera mu kifo ekyo okumala ebisanja 2 byokka, naye ekyo tekitegeeza nti bw'otabeera pulezidenti w'ekibiina tosobola kubeera flag bearer. Mukadde kano ekibiina kitandise okukola ku nsonga z'okuwandiisa ekibiina kino mu mateeka n'okukiwandiisa mu kyapa ky'eggwanga ng'amateeka bwe galagira, era mu bwangu ddala enteekateeka z'okulonda obukiiko bw'ebyalo za kutandika. Bwe tumala ku gazeeti constitution yaffe tugenda gifuula public, buli omu agifuna ememba w'ekibiina agirabe bye tutambulirako. Bwe bamala ogigazeetinga olukiiko olufuzi olw'ekibiina ne lutuula ne lutandika okulaba butya byonna ebikiriziganyizibwako mu constitution bwe binaabeera implemented. Bannakibiina ab'enjawulo be twogeddeko nabo bawagidde enteekateeka eno n'ennongoosereza ezikoleddwa mu ssemateeka w'ekibiina. So omuntu yandibadde akulembera ebisanja 2 ng'ekisooka omuntu bamuteeka ku minzaani, then ekyokubiri naawe abalala ate omukisa oba oliawo okuweereza. Bino ebyokugamba ate simanya nkyaguluminga abantu, structures nnyingi ze tuyitamu okutuguluminga, pate leadership eba ekuguluminga ng'omuntu era anaabeera omukulembeze. Kiwa omukisa omuntu nti okwesimbawo ebisanja bimeka 2 twaliwo ekibiina kirala kikirina, n'olwekyo kitulaga obwerufu ne bannayuganda bonna okutegeera nti ekibiina kya NUP kyerufu nti omuntu bakuwadde term limit ebisanja 2 oli waddembe okuwummula oba okugenda wala. So tetwagala abantu kufiira mu bukulembeze. Tuteekwa okuzza abantu emitima nti obukulembeze buno kyambalo ekyeyazike. Tewaba okwazisa ekyambalo ng'embaga ewedde, zaayo ekyambalo ky'oli. Kati bakugambye jangu genda okole oyambeko okolere abantu ate oveeyo. Robert Mwanje, BBS Telefayina, ageesigika. Otyo ku dakiika 22 ezise ku ssaawa